Abatuuze b'omu Kiteezi bavudde mu mbeera ne basalawo okugula ebizimbisibwa okuli amabulooka, omusenyu ssaako n'ebirala bazzeewo amaka gaabwe agasaanyizibwawo kasasiro bwe yabumbuluka omwaka oguwedde. Bano tubasanze beebagaza ebitiiyo, ensuululu, amajambiya wamu n'enkumbi nga basaawa ssaako n'okusima emisingi ewagenda okuzimbibwa ennyumba engumu mwe banaasula. Tujja kujjamu tuzimbe endala. Abatuuze nga bakulembeddwamu Pastor Aliho Joshua bategeeza nti enfunda nnyingi badde bagezaako okuzzaawo ennyumba zaabwe nga bakozesa amatundubaali, wabula ne balemesebwa nga poliisi ebisaanyaawo kye bagamba nti babaliriza okuddamu okuzimba ennyumba ez'amabulooka. State Council batulimba buli bwe twagendayo baatukuba ne batumenya amagulu ne batwala ku CPS ne batusiba. Kati sawa no batujje nga batulimbalimba mu nkiiko ez'ebwanya 15 naku z'omwezi ga 15 ekyo kye kikwate. Bano mu busungu obw'ekitalo bagamba nti bakuwa ekitongole kya KCCA okubabuzaabuzanga buli kadde nti bagenda kubaliyirira nga gye biggwera tebaddamu wadde okubawuliza. Obubaka buno njagala bugenderije ne Muhoozi Kayine Lugaba, njagala okwate ku kitongole kya State Council nga wewakutte ku bitongole ebirala. Mulimu kawukuumi, babbi, balyaye, balimba, balyake. Gavumenti yatubba tukomyewo mu kifo kyaffe tuzimbe. Bano balabiddwako nga basaawa wamu n'okusomba amabulooka nga n'abamu bwe basima emisingi okusobola okutandika okuzimba. Okusinziira ku John Sengoba agamba nti okusinga okubonaabona ye n'abantu be nga basula bweru basazeewo baddemu bazimbe wali poloti ye kuba takyalina wasuza baana. Era twagala okubategeeza twagala kukoma ku gulawundi yaffe tuzimbe tubeera kuba tetulina we tusula ate wano we waffe omutuko omutagala tuwe twakateekawo obuyumba waffe nga mujja mu bumenya twakateekawo obuyumba waffe nga mujja bumenya kati olwaleero tukomeddewo ddala siriyasire tukomyewo tuzimbe tetwagala kuba abapoliisi atuyingirira. Sengoba ayongeddeko nga gavumenti bw'etannavayo okubalirira bintu byabwe ebyayonooneka nga kati beewuunya KCCA kwegenda okusinziira okubaliyirira. Kye twalagaana kyabalemeredde kati katambi kano bw'okalaba wabikutukako manya nti kati nkomyewo waka wange kuzimba n'abaana bange ne mukyala wange. Bano basaba bazira kisaba badduukirira ku mulundi guli ng'enjega yakagwawo okuva bwe bakwasizeeko n'ebikozesebwa baddemu bazimbe ennyumba zaabwe kubanga KCCA ekyalemeddwa okubaliyirira ate nga tebalina wakudda. Twagala omusenyu, twagala seminti, twagala emisumaali ng'ebikozesebwa bulijjo okunyura mu bimanyi amabaati n'emiti gya waggulu ekisereka bw'aba buliti oba kayituusi ffe tujja sereka ne tukoye okupangisa. Twali tuguze wano nga tumanyi tugenda okubeera emyaka gyaffe gyonna n'essaawa yakati okutugamba nti banatuwa ssente tetuyinza kukikkiriza kuvawo nga tebatuwadde ssente ku bibiri tujja kukolako kimu. Ngondwe Gonzaga omukulembeze w'omu kitundu kino asabye KCCA okuvaayo eririra abantu bano ng'agamba nti embeera gye balimu tewoomya nakabululu. Embeera ewaffe wano eno bakusasulirwa ekyali nabukibeera kubanga bannaffe ababutikibwa tebasasulwanga tebafiibwangako ate baagobwa dda ne mayumba bali bapangisa era mubaluwa agamu gonna gonna State Council gamanya gagiweebwako naye bakyaganya basasula bannaffe bakyali mu mbeera mbi ensonga lwaki lwaliwo basazeewo bakoma mu kifo kyabwe. Zawedde Hindu yakusakidde emboozi eno ku lwa KSTV Agaleero.